nsanyuse okubalaba nate olunaku olwaleero amanya nze Sekka Bagenda nga bulijjo nkomyewo ne programu yaffe ey'amaanyi bweti efuuse ey'amaanyi bweti gye twayita eye opener ngezaako okwogera ebigambo okezaako okubaako kyenkulaga obuusa amaaso go ogasusse bulijjo ebintu byolaba abantu abamu ku ffe twakyuka olw'okuba twawulira ebigambo twasoma ebitabo ne tulira n'ebigambo tewali kigambo kikugambibwa oba kirungi oba kibi gwe kasi okiwulira olina okukyuka omuntu bwakujerega kikukyusa omuntu bwakulangira obwavu okyuka wabaawo omuntu akuwaana nti oyimba bulungi wabaawo omuntu akuwaana nti ebintu ebikola bulungi okyuka embeera gy'olimu essaawa zino ogirimu olw'okuba waliwo omuntu yayagamba ebigambo oba wawulira ebigambo oyinza okuba wabiwulira ku leediyo walaba firimu wali olaba tv wali ku social media ku tiktok n'obaako ekintu kyolaba ne kikyusa obulamu bwo completely essaawa zino waliwo abantu abanoba waliwo abasajja basulawo bakyala baabwe olw'okuba balina ekigambo kye baawulidde so tozanyisanga kigambo entalo zonna zoolaba ezibadde mu nsi muno zaabaawo olw'okuba waliwo omuntu eyayogera ekigambo ayinza okuba yayogera ekigambo baali mu lukiiko ayinza okuba yali ku tv n'ayogera ekigambo ayinza okuba yali mu lukuŋŋaana ng'ayogera n'abantu n'ayogera ebigambo ne bijja abantu abo baali bawuliriza mu mbeera ne basalawo okubaako embeera gye beenyigiramu buli kintu kyonna kyolaba ekikyuka kyali kigambo ne Katonda okutonda ensi eno yamala kwogera bigambo buli kyeyayogeranga nga kibaawo buli kyeyayogeranga nga kibaawo byonna byoli essaawa zino wayogera n'eddoboozi ery'omunda oba wayatula nti njagala kino kibe era ne kibaawo n'olwekyo byonna byoli ne byogenda okubeera walina okubaawo omuntu akugambako ng'akujerega oba ng'akuzaamu amaanyi olunaku olwaleero nkomyewo n'eddoboozi ly'omwanguka nkuggule ate amaaso ngenda kwogera ki olunaku olwaleero ngenda kwogera ku biro ebiro oba seasons abantu abasinga in fact nga naawe oyinza okuba mwoli waliwo otuuka mu bulamu olw'okuba tomanyi kintu kino kye bayita biro ebiseera oba season tokimanyi waliwo otuuka n'olowooza nti oba Katonda takwagala okkiriza nti Katonda gy'ali neggo okimanyi bulungi Katonda ayinza okuba talina kye yali akkoledde naye nga byakoledde binene akuwadde obulamu akuwadde n'ebitono ebyo by'olina endowooza eyo bweri ekyali entonotono wasobola okufuna by'ofunye ebyo kale Katonda agaba ebitono asobola n'okugaba ebinene era akwagala ngenda kwogera seasons ebiro abantu bayita mitendera ki gye bagenda bayitamu okufuuka kye bali era olina okugumiriza oba okwanguyiriza wooli kati okulabanga ate oyingira mu obufosinga ebiro byo okubaawo biyinza okuba byabaawo ng'olina okuba nga olina ekintu ky'olina okuba ng'oli naye olw'okuba tomanyi biro ne bwe kituuka n'olaba obubonero bwonna ddala ng'olina kuba sita wasigala otudde olina okubaako kyokola olina kuwasa n'osigala ng'owuliriza emboozi z'owuliriza ku social media okuwasa kubi obufumbo bunyiga abasajja abafumbo babonaabona yes bayinza okuba kibaawo naye emyaka gy'olina egyo emyaka 35 myaka 36 ogenda myaka 4 tonnawasa kati oba tonnawasa kitegeeza towa biro kitiibwa ebiro tobiwa kitiibwa njagala kwogerako naawe omuntu atandika bw'ati omuntu atandika ng'azaalwa taatawo ne maama wo balina ekikolwa kye beenyigiramu maama wo n'afuna olubuto n'abeera olubuto okumala emyezi 9 watabaawo kajamberi ge kabaddewo alina okukuzaala oba oyagala oba toyagala kwolwo olina okufuluma emyezi 9 oba nga gikunikiriza okuwera emyezi 9 olina okuva mu ndaaye n'ozaalwa bw'ozaalwa kosa emyaka egisooka egyo myaka emeka gwategerera ku myaka emeka oyinza okuba wategerera ku myaka 5 wadde ng'ebyaliwo kati oyinza okuba tokyabijjukira ebyaliwo ku myaka 5 n'abamu temumanyi mwasomera wa nassale mumanyi gye mwasomera naye temumanyi byabaawo mu nassale mu biraawo ozaalibwa bazadde bo bakulabirira bakolera buli kimu olina ekiseera ky'obaamu awo nga toyogera okaaba bukaabi enjala bwekuluma ng'okaaba totambula obeera awo wansi awo n'oyavula n'otula wansi n'otandika okutambula mpola mpola n'otambula eventually ng'otambula teri akutteko
otambula nga bw'oyagala era kati entambula yo teri akuyambako ng'otambula era otambula teweegendereza ekikolwa ekyo nno eky'okuzaalwa n'obeerawo nga bakulabira bulabirizi nga bakutegeerera butegeerezi bakuliisa mama yandi kati enjala ekuluma ne bakuliisa omuntu yenna ayagala obugagga oba omuntu yenna ayagala anoonya feemu oba okuba ow'amaanyi omusukkulumu alina okwetegereza ekintu ekyo ekibaawo ku muntu nga yakajja mu nsi bakuzaala ne weebaka wansi awo n'otuula wansi n'oyavula n'olanga okutambula mpola mpola ekivaamu kutambula sipiidi n'emirimu bwegito bwe giri entandikwa eba ntono otandika mpola mpola nga banyooma nga bajerega obitandikayo ebyokusaaga niyo otuuka ekiseera ng'otambula ng'omwana ono yayiga okutambula eventually ng'otambula teweegendereza ng'ebintu bikwanguyira wadde nga mu ntandikwa byali bizibu kale waliwo ebiro ebyo nga ozaalibwa nga oli bebi ng'oli mwana ate omuto ebyo ebiro njagala nkunyumiza emboozi eyaleero obeeko kyoyiga kyogijjamu mu mboozi eyaleero gingenda okunyumiza bw'omala okuyita mu mbeera ey'okuba bebi ekiseera kituuka ng'owezeza emyaka 3 oba 4 n'ogenda ku ssomero bw'ogenda ku ssomero totandikira mu P7 oba totandikira mu secondary otandikira mu baby class 1 n'ogenda mu middle class n'ogenda mu top class mu top class awo n'oyiga okuwandiika erinnya lyo oligezezzaako wano omwaka mulama mu baby class ikyaganye laba oliyiga mu middle class bw'omala okuliyiga esaa kituuka ng'oliwandiika nga walitegeera oliwandiise jjukira waliyiga wiizi simanyi oba waliwo embeera omuntu gy'asobola okubeeramu ey'olubeerera nga tamanyi kuwandiika linnya lye ndowooza ebintu ebyo byaliwo omuntu naweza emyaka 5 nga tamanyi kuwandiika linnya lye myaka 6 n'afa n'ava mu bulamu bw'ensi eno nga tamanyi kuwandiika linnya lye weetegereza obulamu obwo omuntu bw'abeeramu paka bw'afa ku myaka 8 myaka 9 nga tamanyi kuwandiika linnya lye ebyo biyinza okuba bikyaliwo bwe bibanga bikyasobola okubeerawo mbadde mbasaba bannaye musomesa abaana tobuuza kibuuzo kino nti abo bataasoma tebalya tebabeerawo tebazimbye mayumba tebaguze mataka njaga weetegereza omuntu ataasoma gwe ataasoma teweesalira musango kyenkusaba twala abaana ku ssomero basomese weetegereza omuntu ataasoma ebikolwa bye abaasoma baba bagunjufu bamulaba ne bamanya nti oyo ayinza okuba teyagenda bugenzi mu kibiina ne gye yakulya teyagunjuka tebamugunjula aba alina engeri gyeyisaamu sekiseera ekyo kibeerawo omwana n'agenda ku ssomero n'ayita mu mitendera gyonna egy'okusoma n'atuuka ekiseera n'agenda mu P7 awo n'abazadde be bamulabirira tebakyamuliisa wali takyakaaba ng'akaabira mmere wabula asobola okweyogerera wadde ng'asobola okweyogerera ate talina ssente zimubeezaawo wadde ng'asobola okweyogerera talina ssente zetwala ku ssomero awo wonna asomye ageze mu P7 tebinnaggwa ebyo byonna biro waliwo ebiro ebyokuba nga omuntu ali mu mbeera eyo weetegereza ebiro goyinza okuba olina emyaka 5 kati oba 4 oba myaka 3 naye ng'okyayagala ate maamawo oba taatawo oyagala kugenda ku ssomero okufuna diguli ndala naye ng'oteeka ku muzadde wa akazito akweka sente ogenda ofune certificate oba diploma ku myaka gy'olina egyo myaka 3 4 5 bwe bityo bw'oba oyagala okukikola tuula n'abantu abagenda okukuyamba tobalagira kubanga toli mu biro byakulabirirwa oli mu biro ate kati okuze oli mu biro ebyerabirira olabirire n'abalala olabirire famire yo omwana wamala okutuula P7 n'asoma secondary n'atuula S4 n'atuula S6 n'agenda ku university awo n'abazadde nga tebamulinaako buzibu kati bw'amala okusoma bamuwadde diguli esooka ogenda okulaba eventually abazadde abasinga bakyuka mu mbeera waliwo abazadde ayinza n'okugamba nti owaaye okuze genda owase okuze genda ofumbirwe abazadde babyogera simanyi oba mu Uganda wokka oba mu Africa wokka wabula ndowooza n'okwetoloola ensi yonna ndowooza n'abazungu bakola ekintu ekyo ebiro
bituuse oyina kubanga ate oyina famire yo kati bakulaba okuzza owezeza emyaka 27 28 3 3 oli awo oyagala kulemerawo awo bakunaabira mu maaso ne bagamba owaaye genda owase genda ofumbirwe biro wali tebakulinako buzibu bakulabirira naye kati ebiro bituuse bo balowooza nti naawe olina okugenda n'otandika okwetakulira era bagenda kukuteekako embeera akazito okulaba ng'ovaawo awo ogende weetakulire si bakyamu wadde nga gwe oyinza okulowooza bakugobaganya naye si kituufu oyinza okuba olinawo oli osula wa mukwano gwo watandika okusula naye nga mukyali bavuka temunnawasa kati bwatuuka okuwasa n'akuza ebbali n'akugamba nti muganda wange ndowooza nafunye omuntu simanyi kye tugenda kukola ayinza obyogerera mu ngero olina bitegeera mangu nti kaakati munnange afunye omuntu gwagenda okubeera naye si kyajaawo wano olina okutambula n'ogenda tovaawo ng'onyiize nti angobyewo kyali wange angobye emikwano mizibu nedda si mizibu ebiro bye bituuse ye okuwasa naawe watuuka lwakuba tutegeera biro kati ovudde mu ssomero ogenze otandika obulamu either bakufosinze okuvaawo awo oba ovuddewo wekka bw'omala okutandika family of course naawe ozaala oyita mu bazadde bo ogenda okutandika okuyita mu bazadde bo kye baayitamu omukyala afunye olubuto gw'ofunye omukyala azadde kati wano ebiseera ebisinga bw'otandika okuzaala naawe otandika okutegeera bazadde bo kye baayitamu luli wali oyomba nga bakumye peeni wali oyomba gwe ng'omwana nga tebakuwadde ky'olya nti oyagala otandika okumanya bazadde bo kye baayitamu omukyala azadde omwana si agenda okweyogera olwo n'omukyala yagenda okugamba ebitaliiwo tiwali mata ga mwana tiwali rato pampa ziweddewo ebyo byonna bemuyitamu kulabirira lubuto kuzaala mwana byonna byonna ebibaawo awo ng'omwana akyali muto ate bw'amala okuvumbavumbamu olwo agenze ku ssomero era waliwo ebintu bemuyitamu awo bingi nnyo awo otandika okutandika okukuŋŋaanya amagezi okumanya n'amagezi you gather wisdom and knowledge n'otandika okusonyiwa abantu bw'owali olowooza nti bakukola bubi n'otandika okumanya obutamanya bwo kuba kati naawe otandise okuyita mu mbeera maama wo oba taata gye yayitangamu naye nga tomutegeera era omuntu bwakuvumanga nti olinga omwana omuto oba oyogera ng'omwana omuto oba olowooza ng'omwana omuto omuntu oyo aba akujolonze nnyo kubanga omwana omuto aba tamanyi kati naawe ofunye famire ebiro ebyokumanya bituuse omwana akuze owuwo atandise okugenda ku ssomero atandise naye okuyisa mu bintu byennyini bwewayisa mu maama wo oba mu taata wo emyaka egyo mubaamu okumanya kungi nnyo n'amagezi mangi olwo n'otandika okutegeera bazadde bo mu butuufu era awo abadde abuusabuusa amaanyi g'abazadde bo oba okwewaayo kw'abazadde bo otandika okuba nga ate asonyiwa obaddiramu bazadde bo kale buli wali owala na bazadde bo baatuyisa bubi tebaatuliisa bulungi maama nampisa mu kino taata nampisa mu kino olwo bw'ofuna famire otandika okubejjeereza otandise naawe biyitamu kati wano ogenze mu bulamu ebiro by'okubeera ne famire ebiseera ebisinga bw'oba tonnafuna famire abayimbi abasinga batandika okugegenya okuyimba nga tebannafuna famire n'ayimba emyaka 1 2 3 4 5 6 abamu bamala ne 10 nga tebannavaayo kati awo wonna aba alayira nga batagenda kuwasa kuba bamugamba bw'ofuna omukyala agenda kukulemesa endongoyo era kituufu ebiseera ebisinga bw'ofuna omwagala nga takutegeera aba agenda kukulemesa kaali oba ekirooto kyo akiziikire ddala n'ebigambo ebyokunafuya byakugamba yayagala sente za kameeza ate gwowooza ngenda mujja ngaokola maloboozi ayagala sente za kameeza oba zakwerera abaana school fees omwana atandise okusoma yeetaaga emitwalo 5 oba kakadde ka nsimbi ate gwowooza simanya noonya sente za video
kukunoonya sente za video n'okulwala omwana ku ssomero ogenda kulondako kimu. Kati mukyala wo abata kutegeera ye nga tabimanyi ebyo. Ye yatondebwa obulamu bw'amanyi beerawo genda ku ssomero noonya omulimu bakusasule buli mwezi bakuwe n'ebirala beera mu nsi ng'olya ng'onywa zimba akayumba weerera abaana itambulamu obwo fa ate abalala baddewo. Kati gweraba oleese mubi ate omutadde mu bino ebintu mbu oyagala kubeera star oyagala ensi ekumanye ajja kulwanyisa si mubi naye mutuufu mu mbeera ye naye tamanyi kiri mundaayo tamanyi nti omuntu aba alina ekirooto akola buli kimu okulaba waakiri aleka buli kimu asobola n'okugaana okwerera abaana be asobola n'okwerekereza omukazi gwe yali ayagala bw'atyo n'asalawo okuwasa ekirooto kye n'akiwa buli kimu okulaba ng'ekirooto kigguka. Kale abakyala abali eyo nga baawo gwe wafumbirwa wamufumbirwa gamba ayagala kuba muyimbi w'amaanyi wamufumbirwa gamba ayagala kuba munyabayabufuzi wamufumbirwa gamba ayagala kuba mwogezi muwandiisi mmenye kindeke ki blind n'omufumbirwa mujja kwenyoola mwenyoole Katonda bw'atabayambe mujja kwawukana kubanga ye tagenda kusuulawo kirooto kye oba oyagala oba toyagala. Kati ky'oba okola mwegatteko muzimbe mwenna famire ate nga naye bw'omuyambako okuzimba ekirooto kino kubanga tagenda kivaako. Wamusangira yali amaze emyaka 10 ng'awulana n'ekirooto. Kati gozze mu mwaka gw'11 oba ogw'12 ogezaako musika ave ku kiri ekinu ky'abadde alwana nakyo ate nga bonna kwawuliriza babagenda bamugamba don't give up persist lemerako be patient gumiikiriza ennono zonna azimanyi zimuli wano ku ngalo tagenda kubivaako. Ne bw'onookola otya essaawa bw'eba yakulekawo mu nnyumba ssaawa 8 ogw'ekiro ajja kufuluma mu nju eyo ssaawa 8 agende mu kivvulu ajja kukomawo nga bukya kubanga bwe bulamu bwe wamusanga alimu. Kale bw'ona omulwanyisa okuva ku nsonga eyo ekirooto ky'amaze nakyo emyaka 10 mbw akiveeko tagenda kukivaako ajja kugoba oba ajja kwerekereza asigale nga muwulu agende mu maaso n'ebirooto bye kubanga yabirina gwe nga tonajja mu bulamu bwe. Kati njogera ebiro ng'olina famire laba olina famire ate naawe olina ekintu ekirala ekikulya obwongo kye bayita ekirooto. Abo abantu abasinga bayiga ebiragalalagala agenda mu depression kubanga alina akazito kano akamuteekebwako omwagala we atamutegeera era amanyi n'omutuuza n'amugamba lwaki tontegeera why don't you understand me please understand me please ntegeera. Kati omukyala yeetaaga okubuulirirwa ne bamubuulira enjawulo ebeerawo mu baami. Abaami bonna si be bamu wabula embeera zaabwe enjawulo mu mbeera zaabwe kye kibafuula ab'enjawulo. So njagala weetegereza enjawulo mu bantu bonna n'abakyala si be bamu. Fuba nnyo bw'oba ofunye omwagalawo weetegereza embeera ze ziri zitya. Ayinza okuba anyiiga mangu ayomba mangu ne bw'amala okuyomba ki ekiddako ayinza okuba ayomba ate ne yeetonda. Ayinza okuba musunguwavu naye nga ze embeera ze ayomba n'amala n'abivaako nga munda muli alina omutima omulungi. Tosobola kuyimirira n'ogamba bbaawo nti talina kyakuwa ddala nga buli lunaku tayosangako olunaku lwonna nga takulekedde kameeza abaana abatwala ku ssomero bwe bamupangisa n'ennyumba yagisasula n'oyimirira gwe n'osimba enjiri egamba nti omusajja wange talina kyampa talina kyangasa. Abamu bwe bababuuza abakyala bagamba awa baana be naye nze nganze amaze ebbanga kinga tangulya lugoye lupya. So njagala tutegeere abaagala baffe mbadde njogera ku mbeera eno otandise famire otandise okutegeera wano bw'otandika famire otandika okukula wadde nga wali mukulu mu myaka ne bw'oba olina emyaka mingi olina emyaka 4 oba myaka 5 nga tolina famire waliwo ebintu by'ofa nga totegedde omala kufuna famire n'obako ebintu by'otegeera era mu kaseera kano oba mu biro bino osonyiwa abantu bangi kubanga okitegeera nti wali weegeziwaza obanga onyigira bwereere luli wakubiranga abantu essimu n'omugamba nfunirayo omutwalo awo nfunirayo ebiri n'akumma ssente n'oyomba n'omunyigira n'omuteeka ne mu blacklist n'olekera okwata essimu ze. Ne bw'ofuna famire okitegeera nti bw'ofuna akasente ofunye emitwalo 3 olina famire emitwalo 2 gigenda mu famire ne muvuzi wa boda 5,000 zigende mu mafuta 2,000
zigende mu data oba 10 lugende mu airtime nsigaze 2000 mu bulamu zisigadde mu nsawo ng'omusajja n'otandika obulamu ate obujja enkeera kyekikeeza abantu n'olabanga omuntu akola taweera buli lunaku akeera we wayimbira taxi n'ayimba taxi buli lunaku akeera wawooleza n'awooza buli lunaku omulaba ku mulimu tavaayo kubanga munne bw'ataagendeyo ate tajja kulya. Kati mu bulamu bw'okubeera ne family mu biro ebyo okulwana kuba kw'amaanyi abantu abasinga kibayita okubonaabona naye ebiseera ebimu tekiba kubonaabona buba buvunaanyizibwa nti olina okuzuukuka ne weewaayo n'okola ssente buli kaseera ng'ensi ekulaba okola ssente okwasaganya ebintu bibiri oba olina ekirooto onywezeza ekirooto kyo tokivuddeeko ate ne family erina okubeerawo kubanga you are the father gwe taata olina obuvunaanyizibwa nga taata okuyimirira nga taata n'olabirira family yeeyo ate n'okola n'ebirala ebiri personal mu ntandikwa ebirooto byo biba bibyo ne bw'omala okuvaayo ensi etandika okukubira engalo abalala bagamba bakusabira n'abalala bangi abakulwanyisa baba ne bagamba ya oli w'amaanyi oli w'akabi twakitegeera nti ojja kukwatayo naye wano bw'oba olwanyisa ebirooto bituukirire ensi yonna ekulwanyisa ab'eŋŋanda tebakutegeera omukyala takutegeera teri akutegeera twagala kintu kimu kye twagala okumanya ensi ekutegedde bino byonna by'otula n'owooza never explain by'otula n'owooza mwe mulindeeko n'owuliriza ennyimba ezizaamu amaanyi n'owuliriza ebigambo ebikuzaamu amaanyi ebyo byonna bibaawo era buli w'obiwuliriza bikuzaamu amaanyi n'oyongera ogenda mu maaso naye ensi erindirira wagamba ojja kituukiriza okituukiriza era bw'otakituukiriza ensi ekuyita failure era ekusekerera era oyisibwa bubi. So mu kaseera ako ng'onoonya okumanyika onoonya eby'amaanyi ebinene sente nnyingi ddala ezisayinaayina oyingira mu kwennyamira ebiseera ebimu era weetaaga okubulirirwa kungi oyingira mu kwennyamira ne weeraliikirira nnyo abantu abasinga ekyo bayita okubonaabona ng'owulira mundaayo toli mumativu oli mweraliikirivu ebyo ebiro bibaawo bw'oba olina ky'onoonya okinoonya osige ensigo ezo zisiga wabeerawo kaaba amaziga kale oba osiga ensigo ng'owulya towulira bulungi mundaayo owulya ebintu ebitambula ekyo kiri nnomo ebyo babiyita biro mu biro ebyo ogenda kweraliikirira mu biro ebyo abantu bagenda kukulekawo mu biro ebyo ogenda kubuusabuusa mu biro ebyo ogenda kwongezaayo olw'okutya ebintu by'olina okukola olwaleero byongezeeyo bikola enkya ebyo biba biro. Kati awo ebiseera bisinga ofuna family otandika okutegeera omugaso gwa ssente n'okusevinga ssente. Bw'oba tosevinga ssente manya bino olina abaana ewaka be walese ewaka oli mu kibuga olina n'essimu data kwali ojja kuteekako datawo osumulwe audio ng'evudde wa mukyala ng'ekugamba omwana yayidde amazzi ali mulago. Abasawo batukozeeko mbeegayire ne batukolako ayina waali wonna mu ddwaliro mbeegayire ne batukolako naye bagamba biiru sofa eri mu sente bweziti nga sente zaayogera si mitwalo 10 si mitwalo 2 si mitwalo 3 ng'ayogerera mu bukadde kubanga amazzi gookyeza omwana nga buli omumalawo. Kakati oba tosevinga ssente ng'oli eyo gy'oli olina transport 5,000 olina n'amabanja amalala ne b'olyaza amanyiza bangi baalayira obutaddamu kuwa ssente zaabwe ogenda kiyitamu otyo ekintu kino fuba okulaba nga osevinga ne kubanga kosevinga katono n'oba osevinga 2,200 buli lunaku sevinga tobeeranga awo nga tosevinga okusevinga muze ate omuze ogwo ogw'okusevinga si mangu kuyiga osobola okuyiga ebintu ebirala byonna n'obiyiga n'obiremerako naye ekintu kye bayita okusevinga obanga ng'akiyiga ne wabaawo ekibaawo ssente n'ozijjawo n'olayira obutaddamu kusevinga. So mbadde nsaba nga ggwe Semaka olina okufuba okulaba nga weenyigidde muze guno ogw'okusevinga ssente kubanga waliwo ekintu ekijja okugwa nga tekiraze ebimu nga birimu n'okufa ng'okufa okwo gwe olina okukola ku nteekateeka ey'okuziika gwe eriiso lya famire gwe mundu mmenye mu kika
kale awo ofuna family otegeera waliwo ebintu ebikubaako nga tebibadde ku ggwe kuba ggwe ebikuluma bingi n'obivaamu n'obisomoka olwala n'osomoka oyinza okunywa omululuuza oba ebbombo n'osomoka niye omwana gwe wazaala tagenda kunywa mululuuza na bbombo olina omutwala mu ddwaliro ekiro nnyo emitwalo 2 omwana oyo okuwona wakati awo nga olina abaana 3-4 bonna school fees tuli mwezi ogusembayo abaana bawumule tonnasasulako kumpi oba wakasasulako ebitundu nga 5 ku 10 obeera mu kkuba masimu nakwegayirira ku ssomero kati wabeerawo ebirebe ng'olina family otegeera omugaso gwa ssente n'okuzisevinga badde nsaba abantu abangoberera muyiga okusevinga ssente ndikomawo ate olunaku olulala nenjogera ku kusevinga ssente kuno nenyongera okubategeeza nti tugenda mu maaso nga tutalaaga ensi yonna nga twogerako n'abantu ab'enjawulo olina abakozi tebakola bulungi mirimu oba bagikola bulungi naye nga beetaaga okuzzaamu amaanyi olina kyolina ssomero oli muyimbi olina ekirooto kikyoyagala okukola weetaaga omuntu ajjako gy'oli oddukanya bizinensi weetaaga omuntu ajjako gy'oli n'ayogerako naawe ffe ebigambo byatukyusa twalina ensonyi nyingi titwalina kye tulina titwali kantu naye twawuliriza abasajja n'abakyala bayogera ebigambo eri obulamu bwaffe ensonyi tetukyalina tuyimirira mu bantu enkuyanja ne twogera naye mu ntandikwa twali tesobola kukola kintu ekyo nga nze bwompitayo ngamba nti abantu baabo bakuŋŋaanyiza njagala nkuwa ebirabo ng'oyimiridde mu maaso g'abantu kugambirawo ssebo oba nnyabo ebirabo byo bireke nalina ensonyi nnyingi nga bwe nyimirira mu bantu emirimu gikala entegedege zinfamba tuli obuntu obuntambula obuuka nga ntuuya n'entuuyo ezisiiwa nga zimbalagala nga ziringa omususa ensonyi ezange zaali nnyingi nnyo naye waliwo ebintu bye nayitamu wakati awo ne nnanyisa ddala ekintu ekyo eky'ensonyi ebyo byaggwawo kati ndi kitonde kijja kale mbadde nkusaba onkubirewo ku 0742 135865 0742 135865 mpita ate njogereko n'abakozi bo batandika okukolera ssente kubanga bino biro byo byakukola ssente twogera ku biro essaawa kigenda kutuuka ngeri essomero ly'olinaawo tulaba nti lya bbeeyimu ebiro byo we binaggwako waliwo essomero eddala erigenda okuyimukawo okubalukawo balizimbe nga ddene ate nga lyalayisika okusinga ku liryo ate nga lisomesa okusinga ne ku liryo abaana bonna bagenda kubajjawo babatwale ku ssomero eriri obusukka kkubo olw'okuba ebiro byo tewabikozesa kale mbadde nsaba kozesa ebiro byo awo bw'omala okukola family n'ofuna family otandika okukula mu birowoozo otandika okukula mu birowoozo era n'omanya enjawulo eri mu bantu n'omanya nti abantu abamu baseka naye ng'emitima gyabwe giri bwe giti abalala banyiivu bayombayomba naye bali bwe bati abalala otegeera nti omuntu takolebwa ngoye zayambadde zino just ngoye negwe bw'oba tonnakula mu birowoozo otandika okujajinga abantu olw'okuba omulabye ali smart nolowooza nti ne upstairs mu mutwe gwe era ali smart byo byowulya nti mbadde mmanyi yanyumye naye agenza okwasamya akamwaka okwogera banna ebyayogedde temubadde wadde amagezi gwotunulira housing n'otunulira obubina bw'abakazi n'otunulira emimwa gy'abakazi gye basiize n'engalo zaabwe n'amasuuti abasajja ge bambadde n'ebiziga abantu bye beesiize nolowooza nti yentegeera yaabwe nedda waliwo ebiro gy'olina okukkiriza bijje otegeere abantu otegeere nti omuntu asobola okutambuza ssente nga yeesiize obuwunga oba evvu n'atuula waatudde oba mu takisi abantu ne bamunyooma naye ng'atambuza ssente mu kikutiya akimanyi nti bw'anaayambala amasuuti n'akwata ekkutiya ya ssente ebokisi ya ssente agitambuze abayaaye bajja mulaba mangu era bamubbe tajja kutuusa ssente mu bbanka gy'azitwala otandika okukula n'omanya nti abambala lugabire si be baavu bokka oli ayinza okuba ayambala lugabire naye nga yasinga obugagga ku kyalo tubalabye fe abatambudde Uganda eno tugyetooloola omuntu okwambala essaati ekutuse ekitogi tekitegeeza bbula lya ssente omuntu ali ennyama ewaka tebamulabira ku nnyambala ku ngoye zayambadde si kyangu nnyo okumanya omuntu omwavu ku mutima
oba omuntu ensi gweyita omusiru si kyangu kukimanya okujjako ng'osemberedde omuntu oyo n'omumanyira ddala ebyo nno ebiro nabyo bibaawo olw'okuze bw'oba otandise famire bintu bingi nnyo by'osobola okukola ate byonna n'obikwasaganya nga tolina ne famire byonna byonna n'obiwa obudde kale guno omutwe gwo gusobolera ddala okwetika ebintu bingi nnyo ate n'otagwa na ddalu tenoba ulyanga mugamba mugenda kunsuula eddalu bannaye muŋŋamba kino omutwe gwo gwe gu programming gusobola okuwuliriza embeera yonna gusobola okumaliriza ebintu byonna. The mind is wider than the sky. Buli kintu kyoyagala osobola okituuza mu muto wano ate n'okifulumya ne kirabikako mu buliwo. Awo otuke kati waliwo ebiro by'okuba ng'okuza emyaka noyinza okuba wakula mu myaka naye nga wasigala oli muto. Ng'ebirowoozo bye bya kito endaba yo ey'ebintu olaba bintu bya wano. Tewagala kutwala abaana ku ssomero naye gwe weetegereza ensi ey'enkya. Ensi ey'enkya ey'emyaka 2 okuva kati oba emyaka 5 okuva kati kubanga ensi ekyaliwo. Omwana oyo agenda okuba mu nsi nga teyasoma. Olowooza ensi egenda muyisa etya? Olaba kati abataasoma myaka 2 emabega oba 10 emabega kati ensi etandise okubanyega. Kuba kati ensi yonna si Uganda yokka wabula ensi yonna esazeewo nti kati ssaawa yakukyuka. Olina okuba ng'omanyi okusoma ebipande ng'omanyi okusoma ebiwandiiko ng'omanyi okusunsula ensonga ate ensonga ezisinga abantu bagenda zisunsula mu luzungu bo bagenda kuzoogera bazikutere ku mmeeza nga bazoogedde mu Lungereza oba mu lulimi olulala. Kati oba nazisunsula mu Lungereza gwe atagenda ku ssomero okusoma wadde ya bigenda kusumbuwa. Omuntu asobola okukolera ddala ssente nga tavudde mu kifo nnyo watudde ng'akozesa simu ye oba ebyuma bikalimagezi ebirala ng'akozesa amagezi nga bw'asoma byalaba ku simu oba ku kompyuta. Ebintu ebyo ebiseera bisinga biba mu lulimi olugwira ffe lwe tutamanyi lwe batatuzaala nga tumanyi. Kale olina okutwala omwana ku ssomero wano okula n'omanya nti omwana wadde siina ssente kandidenganye mutwale ku ssomero ensi weegenda. Simanyiiwo naye omuntu ataasoma ayinza obutasobola nsi. Kati wakati mu kulwana wali wava ku ssomero otandika okwegeziwaza awo okyali muvubuka weemanye evvubuka kati okuze otandise okutegeera abantu n'okuwa abantu ekitiibwa n'okutandika okuziikirako banno n'okubabeererawo okusonda embaga z'abantu okubabeererawo ku mikolo gyabwe. Awo okuze mu kanisa obeerayo Fathers Union gy'oli Mothers Union mwoli mu muzikiti obaayo ate ne weenyigira mu nteekateeka z'omuzikiti olw'okuze. Kati awo omala okukula olina ebintu by'ozza olwanyisa owangulemu kyonna ekirooto kyo ky'obadde ogoba okumala ebbanga. Bintu bibiri ebigenda okubaako mu kukula mu myaka oba mu birowoozo either owangula oba olemererwa. Ebyo nabyo biro eby'okuwangula n'ebiro eby'okulemererwa weebiri. Waliwo obeerawo ng'owangula nga gwe muyimbi aliko ne bw'obanga gwe muyimbi aliko weeyisa otya ekiseera kigenda kukya ebiro byo biggweewo ate waddewo omulala awangula ensi gweyimba mu nnyimba gweraba nga ajja n'emwerera enguudo. Omuntu ne bw'abeera mu bitiibwa oba mu mbeera ensi gyetendereza okumala emyaka 5 myaka 6 ekiseera kituuka ebiro bye ebyokubeera waggulu ne biggwako ate omulala n'akola ki n'ajja. Kale mbadde nsaba muyise bulungi abantu mu nsi muno ate muwe abantu ebitiibwa. Oyo gw'olaba nga mwavu olunaku olwaleero asobola okuwuliriza ebigambo byange oba asobola okubaako ekintu kyasoma ate n'akyusa engeri gy'abadde addukamu emisinde oba gy'abadde atambulamu n'afuna obumalirivu mutima gwe era naye n'agaggawala. Kati waliwo ebiro nga gw'olemererwa bulemererwa olina okutegeera ebiro. Bw'oba olemererwa tolina bivaako olina okusigala ng'olwana. Bw'olemererwa leero enkyaddayo wali kye bayita consistency. Tokola kinene wabula kola kitono naye ng'okikola buli lunaku nga tokoowa. Ebiro bituuka n'owangula wadde nga ono mu kugezaako buli kyogezaako kyekigaana kyokwatako kyekigaana
kyokwata kyekigaana kyogezaako kyekigaana ebyo ebiro bibaawo naye ebiro bituuka nga ggwe wina nga ggwe muwanguzi. Kati awo omala okuwangula waliwo ebiro ng'olina okuwumula n'ova ku mirimu n'oba wadde muyimbi simanya ggwe omu ku bataano abanene gw'omu ku bayimbi 10 abasinga mu Uganda ekiseera kigenda kutuuka okaddiwe. Nayimba mpemula nayimba neeyambula ekiseera kigenda kutuuka nnyaba oba sseba mpuliriza ofuuke ejjajja. Internet terimba obutambi tubulina ojja kuba otudde awo otudde Makinde Munyonyo nankulabye Kabowa wawo otudde okaddiye ejjajja myaka 80 abazukulu bo bajje n'amasimu ebiseera begajja kuba naga mulembe nnyo baleete simu ga jjajja wano katiko wali oyambadde kano jjajja kino ekigambo kiwayimba kitegeeza ki? Nabuuziza omusajja wali wansi oba omukyala naŋŋamba ekigambo ekyo kiwemula jjajja yakiyimba kati okaddiye. Lowooza ku bulamu bw'olimu n'obulamu obuddako totunula kumbi tunula wala. Kati ekiseera ky'okubibaako nga tokyakola kibaawo naye essaawa zino kikyokola ekigenda okweyagaza mu bukadde bwo. Sente ozisevinze omala ozisevinga ozikozeemu ki? Abamu bagamba nina ennyumba z'abapangisa, abalala bagamba ngula amataka, abalala bagamba mperedde baana, abalala bagamba nina ekizimbe kyenzimbye mu kabuga kewaffe oba mu kibuga Kampala oba ejjinja wonna woowangaalira. Ebintu byokola kati bye bigenda nokulabirira mu bukadde bwo. Era bw'osanganga omuntu nga akaddiye nga ali mu nnaku gwe ng'omulaba nga ali mu nnaku banne omuntu omuwa ekitiibwa ate musaasire kubanga ajjukira ebintu by'ataakola nga muvubuka, ajjukira ssente ze yafuna n'atabaako kyakola, ajjukira abantu be yajolonga, ajjukira abantu be yakuba enkokola, ajjukira abantu be yayisa obubi olwo ng'akaddiye. Bye bimuwulira nti abakadde balina entondo, balina ebintu bye bajjukira. Mukadde ayize taaba asula anywa taaba mumugambako wakira okufuluma ebweru okusula ebweru naye nga talina kuva kutaaba we okubatika taaba. Omukadde ayize walagi, omukadde ayize sigala, balina ebintu bye bajjukira bye bazze bakola. Omanyi kitegeeza okuwangala emyaka 8 ne bagiba 7. Omuntu abadde ku nsi myaka 8 myaka 9 aba ayise mu bintu bingi, aba alabye emirembe. Era abantu abakulu bwe balaba mu abavubuka nga mweyisa mu ngeri gye mweyisa mba batunulira ne banyeenya emitwe lwakuba teboogera, bamanye enkomerero yammwe. Bakimanyi nti gwe abba ofuna obugagga obwamangu, ale riches are more dangerous than poverty. Obba ofuna obugagga obwamangu okuba abantu obuyondo babbeko bodaboda zaabwe. Bamanye enkomerero yo, bamanye amateeka 10 nti buli bwomenya erimu ku mateeka 10 olina okufa oba kati oba nkya oba oyagala batoyagala. Amateeka 10 genda ogasome ogateeke wano. Buli kintu kyokola fuba okulaba nga amateeka 10 okola ki ogakuuma. Kati awo omaze tokyakola mirimu okaddiye. Okaddiye waweerera abaana, okaddiye wazimba ennyumba ze z'abapangisa, okaddiye wagula amataka, okaddiye wakola erinnya eddungi, okaddiye wayisa bulungi abantu, okaddiye wasembezanga abantu, okaddiye waliisa abantu, okaddiye ensi ekwogerako birungi wadde nga waliwo abakukyawa. Naye waliwo abantu abajja okujja ku ntaanaayo basome ebiwandiiko bagambe omusajja ono yali musajja mulungi. Waliwo abantu abagenda okukaaba amaziga bakaba amaziga bagambe mbutuufu tufiiriddwa, eggwanga lifiiriddwa. Waliwo abantu abafa ku byalo ne baziikibwa abantu nga 20 oba abantu 10 ne keesi emitwalo 10 oba 15 oba 8 oba 6 ne bagisonda busonzi, ne basonda keesi ennaku ezo keesi ng'egaanye. Sente za keesi nga zigaanye okuwera abantu gye bali. Tuyinza obutabasalira misango ne weetegereze bo bazze babeera batya ku nsi. Waliwo abantu abafa ensi yonna n'esanyalala, omusajja afudde ne bateekawo n'olunaku lulamba ensi yonna ekaabe, wiiki nnamba ensi yonna eri mu kaabo omusajja afudde. Abantu abo balina engeri gye bazze beeyisaamu ku nsi era ne bava mu nsi ng'ensi yonna ekaaba nga yeewuunya omusajja olaba naye omusajja afudde. Bannange
Tulina essaawa 24 essaawa 24 mu lunaku nsaba ozikozese bulungi. Ate nsaba weetegereze ebiro byo. Ebiro ebyokulemererwa, ebiro ebyokuwangula, ebiro ebyokweraliikirira, ebiro ebyokusanyuka, ebiro ebyokubeerako ne famire yo, ebiro ebyokugaana nti nedda sigenda kikola, ebiro ebyokukwatirako abalala, ebiro kati waliwo wootuuka ekiseera ng'okaddiye tokyalina maanyi. Tulabye abakadde abasinga mu Africa, simanyi lwaki abantu ba Africa betulaba abakadde bali mu mbeera mbi. Nsaba bekikwatako mwetegereze ensonga eyo. Lwaki abantu abasinga mu Uganda wano bwe bakaddiwa babeera mu mbeera mbi. Tuli ku kaweefube ndowooza tulina okutalaaga ensi nga tugenda twogera ku biro nti oli mu biro bino byakweyagala omanye ekiddako. Oli mu biro byakukola ssente naye oyina emmotoka ya kawumbi. Oyina emmotoka ya kawumbi opangisa apartment. Singa okeera ku macanga ebiro byo biri short lived novaako kiki ogenda okuzzaako? Jjukira ojja kukaddiwa. Obadde sita ku myaka 25 oli sita ku myaka 3 oba kale ku myaka 4. Kiki okola mu ssente ezo ensi zeekuwadde? Oli mu kukola ki mu ezo ssente Katonda zaakuwadde? Ebiro olunaku olwaliro mbadde njogera ku biro. Bw'omala okukaddiwa ate ekiseera kituuka n'ofa. Amanya nsigadde nzi Sekka Bagenda, tulisinkana ate olunaku olulala. Mweraba, nja kudda nga njogera ku biro tebinnaggwa bino. Mweraba.